Ogwa Nakasibante ne banne abalala bavunaanibwa okulya mu nsi yaabwe olukwe era nga kigambibwa nti bano beeyambisa ebyokulwanyisa ebitali bimu n'ekigendererwa eky'okusuula gavumenti. Abajulizi 15 be basuubirwa mu musango guno ng'olunaku lwa leero 3 be babadde basuubirwa, wabula omuwaabi wa gavumenti mu musango guno ategeezezza nti tebasobodde kujja era ng'asaba omulamuzi ayongezeeyo omusango. Kino kitabudde bapulira babavunaanibwa nga bagamba nti oludda oluwaabi lususse okwongezangayo omusango guno ate nga bo beetegefu. Bano era bongeddeko nti guno guba omulundi ogusembayo nga bano basaba okwongezaayo omusango kubanga kino kikosa nnyo abavunaanibwa ate nga bamaze akabanga akawerako mu kkomera. So si gwe gusoose, musango gumaze abantu bamaze eruzira emyaka 3. So tulowooza nti tekiri mu bwenkanya omusango guno state bwebanga talina abajulizi ebeere n'ekisa abantu ebajeruzira mu makomera. Wano omulamuzi Wilson Musene Musaalu wasinzidde naawe omuwaabi wa gavumenti ennaku 4 okutuusa ku bbalaza okufuna abajulizi abeetaagisa nga bw'atabaleeta omusango gwa kugobwa. Omu ku bannamateeka baabano Robert Kagoro atukubidde tooki ku bibaddewo kubanga bannamawulire tebakkiriziddwa kufuna maloboozi mu kkooti munda. Kubanga si kirungi kumala gakwata abantu ate ku musango nga guno ogw'okulyamu gavumenti olukwe ate n'obanga tosobola kuleeta abajulizi mu kooti. So tusabye kooti etuyambe omusango guno egwongereyo omulundi gumu bwe baba bazze oluddako omusango gugobwe. Abavunaanibwa kati bakudda mu kkooti nga 5 Maachi 2018. Flavia Ninkuze, BBS Telefina, gy'otobadde.